Popin Media. Ono nze mukumufuna yali yazaalako oyo omwana n'afa era amalaalo ge gye gali wali erugasa juzi twaziikawo n'omusajja ono bw'amala omwana okufa omusajja n'amutwala mu kibuga n'amuddukako okumala ndowooza oba mwezi oba baali bali awo nga zimuleese bwe yadda ne stress ze n'alokoka n'agenda wali wa pasita Kalyango kale nange nalaba oyo muwala abuukabuuka Yesu anyirira nange nemunange ono bolaba ono yenyinza musomesa yayogera anti oli yayogera si bituufu yayingiza mu mbuga za sitaani nga nkyali mwana muto notinga nga bwabadde akola ngoja 16 yenyingiza munasomanga yewe holiday nga mpandikira kuno I love you girl mwenyini ono nandilimba kisawe jene bakiranga ko nankyali mwana muto semanyina byabasajja oyo mvubuka gwayogerako yankwata bukwasi ngamba kusome ono yabisookera muddala mama yamusasula fees nga nsasomesa lwaggulo nampandikiranga kuno n'amaliza nga yanyingiza mu ebyo simanyi nani mwana muto atekaka I love you girl nanvuga nga nantwalanga ku mulumba eyo era mukubanga yamunafuna olubuto yankweka okumala ebbanga tayagala nzije ku kitimba olw'okuswala nakweka wa byankwekanga eyo nakifuma nasooka nengende yeruweero kuyiga enviiri ku tekiniko neveyo nga ndi lubuto nesisobola alwo edimasa mukiibi wekanjuki yali antuta nagamba mama omwana ono muto tajja kuzaala buzazi abeeraawo kamutwale ku institute mukiibi nantwala ku institute nze musita gundi gwe yagambye mbu mukulu ka yesuubula yayogedde naye ayogera ne Collins ensonga tezigenda kubaamu kali yesuubula yasomesa P3 mwenyini ono mwenyini yasomesanga holiday nampandikira I love you girl nsoma kyakuna obudde obwo nsoma kyakuna yanyingiza mbuga za sitaani nga nsoma kyakuna antwala kumulumba ku kisaawa ne bakirangako eyo saa zino bwangamba mbu yanonda ku church nedda ekyoku church akyogedde nti yakuddira ndoza bwakuna ngomaze ogende nali sina nekyemanyi wadde ono niye waliko ku church nze okuva obuto bwange nabeeranga mbalokolenga mwensabira ne kusawa yaliro mwensabira okuva obuto bwange mama bwe yamuyita nga nsoma P4 ogenda mutwala oba tumujjemu olubuto yagamba mumpe nalina emyaka ndowooza nga 14 mama namugamba mumpe ku 15 mama namugamba ogenda nagamba mumpe nagenda nankweka saawa zino zangambiramu ebigambo ebyo yeyambandikiranga nga sinene kyemanyira view galo nanimbalembanga obusente netukandegenage Kampala natambula nanoonya paka najja nankumbi ewa mukulu wange nanoonya najja nankumbi nali muto kati saa zino wangamba mbu yanonda mukyala kisimanyi nali nakola ntya kati wakati awo omuvubuka oyo wajja wankwatira nga nva ku ssomero nefuna olubuto saluzala lwavamu bufi yawuza mbu mama nakola ki edmaster mukiibi najja nansaba nantwala eruwere ku tekiniko era najjanga nondoola ne ku tekiniko ngeno tukayo ndi lubuto luwono nenva ku tekiniko nenzire Kampala njiga enviri mu saluuni bwejiga enviri mu saluuni ate nayo yanumbanga yo najja nankumbi nantayiza paka we nazala paka nanfunza nanzalamu abaana bonna kwasizira nagamba mbu yanzija mu kyaki omwenda gusamba omupiira yankweka okumala ebbanga tayagala abantu bandabe naye omusajja naawe obadde omunoonyanga kubanga nze nkudduka niira wabadde akutayiza ngere naawe obeera kitegeeza mubadde mwagalana ekyo kati kijire kati muze omukati walonda muto kakatina mukama wange ayogedde bingi mukama wange era mbadde nsaba mumpe akaseera kakati olwedde nze mba njogera ate agenda naali ekimu nampamba ate ne mumuwaolwedde ayogera ebyange nga mbiwandiika nga nninda akola eki mbadde nsaba mundifendi kyabadde ayogerako nti gwe kali mukama wange nze nalina mukyala wange omukulu naye yafa twalina naye abaana abo bana bw'amala okufa omukyalo oyo yali awo mu balokole sijja kulandaga biwambo nendaba omuwala nga alabika alinamu ki netukwatagana bwe tukwatagana era ne muleeta awaka maama we naŋŋamba omuwala wange watya wuuyo kali bwe muteeka awaka omukyalo ono yangerera yaŋŋamba akantu kano naŋŋamba nti omanyi nti bayireni nalina abaana bali bamulekwa abana naŋŋamba abaana bano bajja kututabula
abaana no wandibajjeewo nobatwala ewa jjajja waabwe ekyaggwe babeereeyo. Nange ne mugamba ye nze omukwano gw'abaana bange abaana omu yali ayavula neŋŋamba sijja kyo kisobola. Ne mugerera kano ne mugamba nti waliwo omusajja yagenda e Bulaaya okweranga kompawundi olw'omuti ogwasuulanga ebiki ebisa naye yawa mukama we n'amugamba nti mukama wange omuti guno nga gutuddeko ebisaaniiko tugusalewo. N'oli kye yakola ng'aleeta mashini ng'asalawo omuti ng'omusajja oli omulimu gumukola ki gumuggwako. Kale nange netandika ng'ogenda nga nfunira abantu amawulire tusalanga nti nno omukyalo oyo gy'onookoma okubeera ennyo naye mu maka ag'awaabwe ajja nakugobako abantu abakola ki abasingawo. Ne ŋŋamba kakati ne mutwala ne tufuna oyo omuzeeyi gwayogeddeko Nanyonga bwe nafuna wali ne manya kati nkoze eki bwe ngenda omuteeka. Kati bano kyagamba ekyokuzimba ennyumba ennyumba nze nagizimba kuba n'emiti egyagizimba nagitema mu kibanja kyange ekyo kyayogeddeko. Talina busobozi sobola kuzimba ki nnyumba. Kati bwagamba nti nno obino byokugamba nti nno okumuzaalamu abaana omanya abaana namuleka mu ddwaliro banjagala kooti eri wano ddala kiri aplikable noleka mu ddwaliro wikisi bbiri. Kakati mu mbeera z'omukyalo naye nga bwemumulaba bwawamba embeera ze nze embeera ezange nzanjawulo ntunuulira ekintu neŋŋamba kino kiyinza okundeetera obuzibu kino kiyinza okukola bwe kiti. Nze neewa obudde netandika nga okukola inquiries ku bantu ab'enjawulo so bangamba omukyalo oyo tojja musobola kubeera wali nemuzza wali oli mumala okumuzzaawo naye mu mbeera ze nga bw'oziraba nze obuyombi kati olwaleero tutudde naye wano naye tunaba tufuluma wali wabweru ajja kunkubira akasimu akaŋŋamba biki ebintu ebifaanagana bwe bityo ate nze byesitera kwetanga. Kakati ekyo kyagamba nti nno muddukako saagala buyo takuba simu za bulungi okujjako okuvuma obuvumi temanyi okwetaaga bino byonna ne kati obudde bw'obumuwa byagambye bya breakfast nzijja mukama wange nzijja. Kakati obuyombi bwe n'obwenzi nze bwangoba awaka era bwe nabyogerangako bwe nti leero ng'oluddeyo okuzekyokola ki okole ki biki ebintu ebiringa ebyo nange neŋŋenda nga nsala omuliro neŋŋamba owaayi sijja kuleekaana na mukazi kasi alinawo abaana nze kankole ki kammuleke. Era bwe namuleka kwolwo ennaku ezo nagenda okulaba afunye omusajja bamuyitanga Ibula yasalanga tangira wali maaso ga poliisi awo ne mugamba naalonga ekyo kyokola kituweebuula omusajja oyo ddala gwolabye ku levo yo okwagala nze nkola binyumira olwonga olwo twali tukyali nga tukyabembereza mpolampolakumakya naye kambuuze kooti eri wano ddala ebyo byayogera nti mwebbiirako bwebbirizi buli ku makya nenkola ntya nenkola kisoboka kiba kisoboka engeri gy'olina eri omulala kakati oyo ne mumusuuza bino byanfunana nti musuuza abasajja be oyo bwe namumusuuza n'abakira omulala omusuuza abasajja ali n'omuleka ng'ate omanyi tuno omuliro nze nali mmanyi nali nkikola bwe nti nali mmanyi ti munnange ono ajja tuuka ekiseera akole ki atereere ebyokunvumaavuma ebyokuntyobola abikole ki abikomye naye yagenda mu maaso bwe musuuza ono afuna omulala ali awo mu bitundu by'emutukula musajja mukulukulu yamuleetanga wakaawo nze ngamba nti mupakasi wange tulima naye eyo mu lukoola neŋŋamba kakati n'agamba omusajja oyo nti ye alina abaana bana kati bana abalala ng'agamba ba muganda we yagenda bweru yegaanye abaana be kati lwali luli awo olwayingidde lukoola agenda agaziwa eyo kyejafunira ono omusajja n'afuna olubuto sityaggwe ntya Katonda yansanga mu nnimiro ewange nga nnima lwalina lwaggulu ne mulengera nga akkirira akaserengeto bwati nina enkumbi yange ajja naye nga nze nali namulabye edda nti ali lubuto nali namulaba kyava atuula wansi nangamba Saalongo nti omanyi nti ndi lubuto naye mbadde nkusaba lujjemu ninamu emitwalo 2 onyongerezeko emitwalo 10 omusawo yansabye emitwalo ameka 3 namugamba Naalongo bw'oba omanyi nti wajjamu empale
neweebaka wansi omusajja nakwebakako nofuna olubuto tojja mu lubuto ekyali kidirira yali akimanyi ebiva mu ekyo kakati nali ndi awo azadde omwana bw'azaala omwana we saamugamba nti genda obakola ki kuba nalina right kuba kati olwedde omukwano gwange gwali guweddewo gwasiizinga kasala yafuna omusajja omuki omulala bayiro naye naganda neŋŋamba waliwo bano abaana abalala abato bano bwe naamugoba omukazi olwo bano abaana bajja kummenya neŋŋamba kale beerawo okuuma eki abaana njagala ofuuka awo obeere ng'ekyobulambuzi abaana bo banaakulambulirangako awo kuba bwe naakusaasanya n'ogenda eyo ojja genda ono omwana akunoonya giini oli akunoonya abeera mu sente etya nagenda okulaba nga lwakubiri neneebuuza ku bakulu bano neneebuuzako ku mukulu ne bagamba bw'oba omukazi wamuleka muleke nenkireka kakati mbandi awo omusajja oyo taata waabo baremi simanyi makibani awo n'atuma omu ku batabani bange n'agamba maama wammwe yampubya mu butuufu taata wammwe nali simumanyi naye bwe nazze mu kitimba bwe nabatunuulidde nategedde butegeezi nti oyo taata wammwe naye yaŋŋamba nti wali wawe ennyumba yiye era nze omusajja namusenza busenza era n'abaana bange mbabuulire munyambe taata wammwe muneetondere omwana omu n'akimbulira yes neŋŋamba ekyo kirina buzibu nze n'ekiwewa netubeerawo namulako mu kitimba omulundi ogumu watangira ye nali mumanyi owatangira nali mumanyi era owatangira nagendako ewa mu baganda be ne batutuuzaamu naye ne balemagana namulemerako ekyayamba owatangira ate alumba omuwala omulala ow'okumuliraano bamukwala n'omuwala omulala kye kyamuyamba okudduka ku kyalo n'agenda ono n'aleka awo n'asuula kakati nzija mukama wange gyoli abalamu era nga mpulira ebigambo nga biyitingana biritingana neŋŋamba ye nalongo ate alina omusajja ddala gwateeka mu nnyumba bali abeeri tebamumala nali ndi awo naye nga nedda kantandika okuketta omusajja oyo nagenda okulanga mufunye embeera ze nenfuna ba informers bange bulungi nengenda ku poliisi bwe nagenda ku poliisi era ng'omukulembeze bwe yandibadde kati ne bamukubira essimu ne bamutegeeza nti omanyi nti wayingirira ennyumba yago naye bikeafu bwe yajja omwami n'abulira omukyala we bwe yajja n'abulira omukyala we bw'abulira omukyala we nannumba mu ofiisi yange nannumba yabala kubigeti mangu bwati n'ayitana sebo wagukoze omulimu bw'okubira nno amasimu nti nze nina omusajja byonna byabwereere tosobola namukwata n'omulundi n'ogumu n'omusajja oyo omusajja akusinga kiwanvu nnyo alina abanene waggulu eyo alina baki era byoliko byabwereere neŋŋamba kanzikakkane bagamba ekiyita waggulu okola ki otega wansi nenzikakkana netegera sayidi ki erya poliisi erabula omuntu oyo nenga no kangene ku sayidi ki endala nentandika nange olugendo lwange okumala ebbanga lya myezi ndozanga 6 ngamba ketta naye oluusi mbangagira bwe nti ne bayitawo balina akamotoka kagunda ku kyalo okutaala n'ebiyenje ne biyiika wansi kakati ako kejeri awo kati nalinjaawo nembafuna nga bali mu nnyumba neŋŋenda mangu nenzuka neŋŋamba osi nagamba guno nze ngwenyigiramu n'agamba abasajja basatu netugenda twabasanga mu nnyumba nga bebase nzeke tusobola okubira osi yatusanga twebase ogambye tabeeranga mukati abasanga nze kenyini nze bwe nakonkona mu ennyumba ne mugamba bwe nagulawo ono
abasirikale bwe kuyingira ne bakwata omusajja ssaawa nnya ez'ekumi na musanvu ne bamuteeka ku mpingu ne bamutwala ng'ayambadde engoye omusajja omusajja yali ayambadde kakati nga bamaze ekibuuzo ekyo kyongere ate ono mu kujja okuggulirawo ono yali mwafu peti ayambadde mukulu kafeera kibuzaabuza tetumanyi oba kyali kiwedde oba kyali kitandikapeti ono atandike kakati bwe mbakwata tugenze ku poliisi omukulu ono ankubira essimu aŋŋamba Kasozi nti wangi okkiriza twogeremu ng'ebyo abantu abakulu twogeremu ku nsonga ezabaddewo kubanga naye nali nza nzimuyitiramu era naŋŋamba nti genda ku poliisi kino kiyitiridde nange nenzikiriza era omwami ono n'ayita omusajja oyo noono ne tutuula bwe twatuula ne tubaako bye twayogera naye nga nze gundi yange yali omukyalo ono okuleeta omusajja muki mu nnyumba yange naye era ng'okwolwo lwennyininyini lwe kyaliwo ne bayisa ekivvulu mu tawuni yonna olw'okuba bampangudde mu motoka yaabwe nange neŋŋamba nedda sijja kukola ki kankireke kankiwa obudde era nenkiwa obudde nabe nabadde ndi awo ng'ate omukulu nankubira essimu mukulu Kafeero ku lwokutaasa aŋŋamba nti owaayi ekiri eno omukyala yagenze wa RDC akuvunaana emisango mingi era tetwogera n'omukulu ne mugamba misango kyekyo kakati neze omukulu mukutegeera okwange okutono musango ogusooka gwa kitanda kati nze mukutegeera okwange nali nsuubira era n'okubeera akaseera ako konna nga manyi nti munnange ono yategeera nti waliwo ensobi ajja nga misaalo byonna mbadde mbikola kuba nange ndi muntu era gye ndikola ate obaolwa n'abaana bange be nazaala ebweru obalaba nange ndi muntu naye nsonyiwa sikyaddamu kuleeta musajja mu nnyumba nze ndowooza mu buntu nange nandibadde ng'omuntu akola ki ategeerera naye kati olwaleero azze kumpawaabira kitegeeza alina kaabala okunkyankalanya oba okukola ki tutunde awantu wali kubanga ekyo yakyogera dda mu bantu yonna era bakiwulira era abantu banga genda nnyo olabe nti olwanira obutatunda nnyumba y'abaana ono ng'ayagala tuseparate tugire tutunde ennyumba eri alinako akamaloti ke kayagala okuzimba kakati gwenga omutwe gw'amaka oluvannyuma lw'okuwulira ensonga zonna kati zonka tutwale ng'ezitaliimu gwenga omutwe gw'amaka kuba gwayimiriza omukazi oyo ate omukazi omuleseewo okuva 23 alina omusaayi alina okubeerawo naye bwenabona ebibaddewo bwenabona n'omusonyiwa nogaa nti nedda omukazi obwo anaagenda ne mugoba n'agenda muteekala gavumenti kituufu asobola okugenda naye n'omuleka nogaa nti bino byonna ebibaddewo kambiteke kati ogamba otya nebyava okwogera kikyogamba kuba twagala tukimale nze mukama wange nze okusinziira ku abasajja anzizaako oba babeera nabo basajja nga nze naddala kati alina abaana ate noono gwe yawasa juzi nze mbadde nsaba omukyalo ono anviire mu nnyumba y'abaana bange agerera omusajja we kuba amumanya era amwagera era amulina oyo gwe nabakwata naye naye ate era nga nze nsuubira ye taata w'abaana abo lwakuba luli yali amugirira eyo bbali naye kati ku luno yasazewo amukole ki asubirira ekinyusa kireeta omusajja nga mujozi tambuzeeko kyagambye bwe mwamukwata ne mugenda ku poliisi mwatuula ne mwogera okwogera kwammwe kwali mungi okwogera kwaffe kwali bwe kuti nebwe twalina omukulu omu twagamba ebigambo bino nti tetwagala kweyanika nnyo buziina bwaffe naki naye musajja gwe lekeraawo okujjawa okoze ejjoogo line sooka ozadde abaana ate kati wesitudde ozze muki ozze mu nnyumba kiraba kakati neŋŋamba n'agamba ŋŋenda kukolera compensation eza costs zo kyataakola twali tukimaliza ekintu